Nabye kikazi kine kitunulanga ampuzo oluguudo. Tokyogera linnya kati ngamba ndo. Sikimanyi linnya. Era sagala kukimanya. Kikutte obugayi bw'abaana bato kikweka pisa embu kyagala nakyo kirungiwe wadiba. Oliawo osingana kiwejo okukyuma embalaka sozo zegatta. Wali wetega musumba ate yenyinyala. Bwongamba nti wakolanga make up mulungi nnyo mu musumba nga ngamba baddango onyumye baddango oli mulungi nnyo. Nze mama mukwano. Soti TV kubanja wadalo ni wano. Musumba nze katika mbabulire. Era nkyogera nejjo na kibagambye sikyogera ku Soti TV. Musumba bujingo ne wakera ku machana ngamba nti Fullu get out of here. Mwezi ogumu gwe mazani musumba bujingo gusinga emyaka abiri gemba na mabumba tutu. Oh, it's going to make fun. Abachali muto abaso. Okay. Kwa mukwavudeyo nokola post ye wakoze ku Facebook. Bakasoko bagambi yabadde etya tandira. Nalwachi wagikoze. Kati ndoza kanjisome busomenga buli yabadde. Yabadde wanelanga ndaba kunasiza abantu. One senangamba dear Mr. Senkuge Charles, sir, we love you. But sitting on the same set with Fullu figure is something we have failed to understand. I don't mind if I am going to be abused as well. Words like Mbalakaso on a national television, we are losing professionalism. Thank you. The young ones have spoken. Abantu abatategera luzungu soko bamenyere mu justice brief mu Luganda kyobadde otegeeza. Nabadde nzokulange nasose kukulumirirwa kitange mwami Senku kubanga abaami abakulu bonna babatuza era sinza mutuukako ne mwesimbako nga ndaba omusajja alina experience ye ey'amaanyi na buli kimu yekutte with respect, has ever been a presidential aspirant. Nebintu bingi n'erinnya lyazzakolera mu bintu ebirala nga bampisiza ku seti emu n'omukyala avuma embalakaso n'agamba nti omukyala oba pateto nti yadda ku gundi ne yeegadanga. This has happened today in my sitting room at home when I'm dressing up my child to go at school. Nsika na sokisi za mwana ngenza owulira embalakaso zikaaba n'obuuka nenoonya remote weeri nga siraba. The volume is high because we watch Salt TV at home. We watch all family television because we know the content is smart and educative and informative. Because actually I've ever done a morning show in a certain television. Morning shows are current affairs. A show eri sensitive yetaaga okoze research actually yanteekanyinga nnyo ku pressure because news comes in anytime. Anytime news comes in. So essaawa yonna oba okola ki oba olina okubeera ng'oli informed. I really doubt whether that woman does research. I really doubt it. Because bw'obanga okola research ebyokugera tebisobola kukubula ku mpewo. I don't think producer ku layout gye yawadde kwabaddeko embalakaso. I don't think. It is very insensitive. The word is big as parents, as fellow parents, however much we are young. Naye yewaddemba okunvuma obukadde kubanga kaseera anoonya kyanalwanyisa. Waliwo omuntu omu gwe ngambye omanyi bannonyezaako naye kampeeyo obudakiika butono nagamba Joan biki tebevulugana mbizi. But I mean when we don't speak, who will speak? Nze Joan sinoonya likes, sinoonya linnya, sirinoonya ne likes sizinoonya naye njogera ng'omuzadde oba omulabi buli muntu ate tewali muntu yagamba nti yakula bw'atyo. We have all at a certain point adjusted our lives to fit in the society we are in. Sisobola kubeera nga nkola n'ekitongole kinene nentandika kwambala baakasho nga ngenda mu office. Sisobola kumanya nti ndi mu morning show nenzija nentandika okwatakenga mukozi munnange. I saw her, Robert Mutebi, might be having his shortcomings nga bamwe boogera, but oli mukozi munno tosobola mwatakingira ku set yamwatakingako ku nsonga z'abannamawulire. So Robert was trying
I watched the television still. I was home. He was trying to tell her that actually you're not informed about the journalism issue. Bw'oba tomanyi kintu tokyogerako. Ate ekirala abantu kye balina okumanya kaziba zino interview si buli akutunuzaamu kamera nti evaayo oyogere. Si buli nsonga egwa mu ggwanga nti g'ogirinako comment. Ebintu si bwe bityo bikola. But the matter of the fact here is kyonna kyofunye ne bwe kiri ne bwe kifaanana bw'okiggyemu ki fojja kuvaayo otuvume Pacheto omuvumi nze omuvumi Pacheto ayinza obba yakoze damage ze ng'omuntu but nze Pacheto omukyala mukulu ebintu ebimu naffe tubyekanga bwekanzi tomanyi nsonga ze namba Pacheto sigiina siba namutuuza mugamba nti wakiwa okoze interview ku muzeeyi yamanyi n'ababona balala bavaayo buli omu yamanyi neki n'ensonga ze naye nze ndi wano okwogeranga muzadde atusaasire Fullu figure tuddeeko emabega olowooza musumba ekirala abantu beboogera nti ye bw'atyo please temutusiriwaza ate era ne musumba kuba yali amumanyi nti temutusiriwaza ye yandi no let me tell you we all evolve at a certain point toyinza beera ng'obadde otembeya mmere wansi mu katale by good luck nofuna omulimu gwa office ogenda kugira mwepuloniza mu katale kuba kakati olina okuyakiri akasaati okeewola nze nyina mukwano gwange omu yannyumiza ng'ebintu tebinnatereera ng'ayambala essaati emu naye nga bikanaku ebangolole ng'ajooza bw'ava ku mulimu ng'ajooza ng'akiteeka ku hanga kumpi n'ettaala ng'ekala ng'ajambala okitegeera this is what we are trying to say ng'ekala ng'ajambala and that is it. Tolowooza nti nno musumba gwe omulimu gwe yamuleetera okukola kuvuma abantu sirowooza I told your friend that me I'm a pastor's child and that means buli musumba muzadde wange okiraba so ndaba muzeeyi nga taata wange that is era akimanyi ne bwe ngendayo ne bwe nkola ki his father his dad that is the least I can expect. That is my comment about that. Sisobola kulowooza nti asobola hiring omuntu nga ekigendererwa kyakuvuma. Sisobola kulowooza. But this is not for pastor or anyone, Susan or what. No. This is for Fullu figure as a person. If she thinks she's going to abuse everyone, for us let us come and speak. Fena there for me. I have my little name that is not known to protect your China Chafira. Munsita China. Let me tell you Fullu figure ye muntu gwa atachina kyafiirwa mu bulamu. Talina baana ku. Talina kyafiirwa. Basigansigeeyo. Singa abadde alina kyafiirwa, singa alina ebintu byewala. Omuntu alina anything to lose, yekumakuma. Nogamba, fenna tubuulirirwa. Nogamba, kino sandi kikoze. Wano mpiseewo. Wano ngenze nnyo okiraba babeera nga bakama be tebamunenya ku byayogera n'abusing omuntu ne batafaayo n'avuma ne batafaayo tolowooza nti bo bamwagalira nze saagala kirowooza mu ngeri bwetyo wabula nze n'abamu abanavaayo tuvaayo kubuulira obuzibu bwonna olaba ebintu ebyafectinga omuntu omanyi nze ntuuka ekiseera ng'abantu osaasira abasaasira. She is affected by poor upbringing. Kati omuntu bw'atyo foundation y'infu. Upbringing yali nfu kati omukwatako kati otandika omubolding olina menya bupya. But what we are trying to say, Katonda akyusa waba akolera TV abalokole. She can evolve, but change comes when you accept it. When you stop living in denial. Kkiriza nti nina obunafu wano. Oyambiwe osanga mukama yakuleeta kweyo station nga woogenda okyusiza obulamu bwo. Accept to be helped. Bw'oba olina obunafu bw'ogamba bannaye neetaaga kuyambibwa. If you abuse and kuwemula and people see this, yes we shall love, but where is your future? Abaana boozadde abamu abakulu balaba bisa binene ebintu. Bw'oyinza leero tugamba nti tofaayo tebikukwatako really okakasa tofaayo
okakasa tofayo tukwatako abantu abanyumirwa obunyumirwa n'abamu bali mu government offices UCC wano bayogerako ku muntu omu show zonna eza entertainment n'ezambusa waggulu bwebeera nga bakyatula mu office zaabwe ne balaba Fullu ng'awe mu n'ebigambo bwebityo ku mpewo ne batabaako kye bakola lwaki ng'ate omuntu bw'ayogera Bobi Wine oba political issues bamukubirawo akasimu anti waliwo bannantagambwako which is okay amasimu gonna mujja gakuba mukubira aba gavumenti yamu naffe tetulinayo mannya naye reality hits back when you open your door and enter your house. That is when reality hits back. Ensi esobola okukubira enduulu everywhere. Nze nina mukwano gwange namugamba move out, let everyone praise you, be a king out there, but when you enter the house, you are father, you are husband. We don't need to know what's happening outside. Fe image gy'otuleetera mu nnyumba gye twagala fe twetaaga kubudaabudiga ensi bw'eba ekusinza n'ekutendereza n'ekola ki fe si effensi oyagala okuŋŋamba Fullu waakwata omwana we mu ngalo ze bw'ati n'amusitula ng'amugamba embalakasa ekikakasa ebyo bigambo byagamba omwami we gwe tuwulira atuwanira. Okay, if you cannot respect yourself, do it for your children and your husband. Aba babiri kibakolere omwami waleme kufuuka kyakusekererwa gy'abeera kuba kati ye tagenda bikugamba because you're providing something, you're putting food on the table. He will not tell you, but this is not cool. Ki ekyandikoleddwa wakati wa Fullu sooka ne baakole counseling anti tetusobola kutandika kubaga mateeka bintu ebirina kutambula okitegeera ekyokumukolera ye mwennyini yamanyi kye baba mukolera. That's why nze nkugambye I'm not involving anyone but Fullu direct as a person. We are talking to her, we are not talking to Salt Television. We are talking to Fullu as a parent at Sasi. What is Senkubugo's respect? Pardon? Ekitiibwa kya Senkubugo kyo kisigalawa musajja mukulu fenna tumuwa ekitiibwa tumurespectinga mu media industry amazeemu ebbanga ddene nnyo naye okumutuuza ku seti yemu n'omuntu awemula. Funny or not funny, we don't know what's running in his mind right now. We actually would come here to defend him when he's okay with it. Naye anyway twogedde ate tetulina bwe tuyisizaamu maaso, but we are just as straight as ak'obuntu kakomewo. That's the only thing that has. Fullu buli avaayo n'amugambako amanyi nti tawabulwa atagambwako totidde bagenda kuwalabula. Bw'okwata ku mubiri gwe okufaanana kutya gulimu omusaayi bw'ogusalako okuvamu musaayi ng'ogwange. Of course. Muntu muntu ambume oli safe sirina buzibu. Let her abuse, that is her thing. Kusooti wakolerayo ddi era bbanga ki? Sikolerangayo. I was just given a chance to do internship from there and I fully respect them and respect that, and it's something I can never take for granted. Then what is your future of journalism oba professional yo okujja n'atakinga omukyala atali mu kudefendinga ababoosi be nga tomorrow osobola okukolerayo? That is why view yange siri mu mativi sinoonya mulimu mawulire sijja kukolera national television okujjako gye bankyaza okuwa information yange ntono gye nina sinoonya mulimu mu TV ne bwe nzijjanga mungo ate nga wasoma mawulire naguteeka ebbali kubanga namaane nezuula nti noonya ssente sinoonya kusaavinga. Journalism is serving. People that are doing journalism are doing ministry. Passion. I have passion for it. So on fateful days like this is where I come out. Ekitegeera ng'omuntu eyasoma ekintu naye bwe natuuka ne neezuula nti kye nnoonya ze ssente n'enkyusa ekkalaamu owulira naye nga tekitegeeza nti kinzijjako okumanya kwange kyenina ekitegeera
nze sino ndi mukutu era we mbadde nkubuuliza nti no senga bukya ku makya musumba n'akukubira akasimu Musumba n'agamba jangu okole eno show Fullu Figure gy'abadde akola biki by'oyinza okukyusa I have a job. okuwaniriza I have a job somewhere. No, omuntu sina musumba yekka. Omuntu yesitula ku kyalinga nze sidda mukolera TV kusasula mitwalo 40 sibiddamu. Newe kaba kakadde. I am not going into media again to that I'm earning money out of it. Nebyenkola byonna byenkola nze mmanyi bwe mbikola ku ma TV. I'm not an employee of any television. I'm not working for any television. nga tumaliza bigambo ki by'oyinza osibirira Fullu Figure n'abaana ba Uganda ab'enkya Fullu Figure si ffenna nti tulina abusive language nze sigenda kuvuma kuba sikusobola ne we nandibadde nkusobola. That is not how I was raised. But we are just asking you to tone down a little bit for the case of our children. You might not be caring about your family, your husband. You are right. Naye kulwa abaana baffe ffe abakulu tusobola owulira. So we can always push out. Kuba tosobola nze kuŋŋamba kigambo nekikola ki. But for the sake of the silent community of the minors, if you are seated in that model show, tone down a little bit, please. Tone down, you'll lose nothing.